Ongambye akati bakayita batya GU? GU 7 ne 8. Kati gino nagimuguzeeko sente ntono. Kubanga yasimba miti mibi gye muyita South Africa. Abantu babalimbye nnyo South Africa. Muye mulungi. Kumbe bagiyita gisi. Mibi nnyo. Yatika gwe totunulira giri gyonna. Nti gyatise. Mirungi ku nku. Naye n'abaawo meme tebagigula. Ogwo omuti gwatika buli lw'ogukubamu ennyondo bw'oti. Kati lwaki nze naaliguza emiti nga nina egyange. Naye nina mukwano gwange ali wali eri yasiranje najo. Tewali bwagugula. N'ogamba kamuyambe. Ate egyange emirungi njitereke. Kubanga omuti wabaddewo emiti babadde bayisaawo amasannyalaze gya mwaka gumu n'ekitundu. Buli gumu mwagutuuze sente meka? Gumu kitundu. Ate singa gyamazeewo emyaka 3 gyali badde minene nga gyenkanaano bwegite. Kubanze buli ttaka lyange ndyetoolooza emiti era ogiraba. Yes, buli ttaka lyange lyonna ndyetoolooza emiti. Singa gyawezezza emyaka 3 buli gumu gwali badde gwa mito 6. Bwe giweza emyaka 6 omuti gwa mitwalo 10. Nga tolina nnyo ky'otaddemu. Yes, kati I can disclose this. Nze omwana I invest with them. Buli mwana wange alina ekibira. Buli mwana wange alina ekibira. Buli omu amanyi ekibira kye bwe kiri. Ambuza ko, how many years are remaining? Naye akagenda ku university amanyi nti ekyo kijja kunkutwala okola my MBA e UK. I'll go to this university naye nga ziva miti egyo. Ne mutabani yaguza apartment naye amanyi nti ekigenda omugulira amaka ennyumba ey'obuwangazi egy'emiti egyo. Yes, because I will net 450 million or 500. Therefore, I'll buy my home. Okusinga okuspeculatingira mu bintu ebirala. Simbira abaana emiti. Bwebasimbira nga bakyali bato bwe bati. Lwakuba kizibu nnyo olina okuba nga olina ennyingiza. Ate n'ekikulu abantu ebintu tebabitegeera. Waba nange abantu bazimba. Kitegeeza emiti tegisobola kudiba. Ate ekibi ekyo kiriko nti gyetaaga ettaka ddene. Kati abantu ettaka eddene tebalirina. Naye mba advisinga simba ku lusalosalo bw'otyo. Ojja giraba wali. Na wali eri we tuyise. Emiti egiri ku lusalosalo bwe ziba acres 5 n'oyisaako line 2 okuleetera million 2. Anti waliwo nekino kye bagamba omuntu oyo yatusimbyeko emiti gigenda kunywa amazzi gaffe simaga ensuku zikale ne bazifuuyira. Emiti ginywa amazzi g'ensuku. Kuba gunywa nnyo amazzi. Era awabeera abantu tera kusimbawo mivule. Yes, kusimbawo mivule ne terminalia oba bwe bansimbako litunsi oba kinze enkola ntya. Otema to disadvantage nga banno. Otemanga oluwenda osima ekinnya bwoti nga kiwanvu okuva eri paka eri teri mulandira guli crossing agenda wa mulirwanaawo. Osimawo ekinnya ettaka ne berigwamu olijjamu. True, olina okubeera considerate eri balirwanaabo. Era sirina yali acomplaininze kubanga kyensookerako kwe kusimawo emankuliranye ng'osimba mmere. Kwe kusimawo ekinnya omufulejje guba gukomanga wano. Kati emiti gino gye tusimba tegirina taproot lwakuba gya cutting gitambulira ku ngulu. Kati gulina ngeri kije kukka wansi kuyitamu eri.